Good morning, uncle. What? I said good morning, uncle. Hey, good morning. How are you? I'm fine, uncle. Uncle, can you please help me with this number? Ogambye ki? I don't understand what you're saying. Understand saying? What? Ebigambo lya biri nzo nsubira kyo bitegeera. Kankuyitire anti wo. Owaye kikingo tunula binsobedde. Ddayo mu ddiro kyayi mumaliriza muleeta. Kankuyambeko wano ogenda olaba omwana kyagamba. Kikyabadde ki? Wamala him, what's wrong? Nothing. I just need some help on this number. What? Yes, auntie. Ha. Wabula mukwano nze nga simanyi Luzungu. N'ebyogera sibitegeeramu wadde. Wabula kankuyitire uncle. Yamanyi ku Luzungu bimunyonyola n'abengamba. Owaye, omwana agambye ati. Gwamanyi ku Luzungu nze byayogera sijja kulimba sibitegeera. Angambye nkuyite. Ampite? Ye kambuze mukyayi ng'omunyweredde eno. Genda omunyweri wali mu ddiro n'omwana. Nze yusiddayo. Toddayo? Simanyi bulijjo nnimba tumanyi Luzungu.